abantu tebazuulanga nti abantu buli lwe mwawula ennyumba gye mumaze okuvaamu ne ngenda ne mpasa omukyala gw'ensembezza awaka ajja n'emize gye oba empisa ze. Emize kibeera kibi, empisa zibeera nnungi. Byonna we bijja nga binneetoolodde mbaako byenkoppa, naye alina byankoppako. Kati kitegeeza awo wakati w'okugamba nti nno black ne white tujja mu grey. Kaakati abalala we bakwata ne bamixinga red ne grey mulimu kale evaamu endala, mugenda okuddamu okusisinkana. Abantu baba balowooza nti mukyalya omuntu y'omu, musigala muli omuntu y'omu in DNA and in the past. Mubyayita kati mugenda okuddamu okusisinkana. Omuntu atali mutegeevu alwawo nnyo okumanya nti we namanyiira Kasimu ono yavaawo, kati ono muntu mulala. Era abantu abatalina nnyo magezi ga bugunjufu tebamanya nti n'abantu bakula, balina stress zaabwe, balina n'ebibakyusa, n'atamanya nti kati omuntu ono nina okutandika okumuhandolinga n'obwegendereza ng'omuntu omukulu. Abantu ne babeera wamu ne batandika okukurashinga. Ekyo kintu kimu. Abantu abamu babeera gye babadde, some of them abanja gabasumbuwa, some of them balina broken marriages, some of them abaana baabwe babasumbuwa, abamu balina ebizibu bya ssente. Kati ne mubaamu abantu ng'obulamu bwabwe buli oke. Omuntu yenna atabeeranga exposed ku kubonaabona, omuntu atabeeranga ku exposed mu mbeera eri nkambwe, they tend to be soft. Nze nabanyumizaako wano nti bwe nali nkula ku kyalo we nali, nze nali omubaazi w'enkoko nga bampita yita Yasiini wali ewassa Kimwanyi, nga nzija omanyi abasiraamu nga fe abasala enkoko, naye buli lwe nasalanga enkoko, we nasaliranga enkoko ng'olusingosingo luno lwange nga nkikola ku kyalo. Naye bwe nagenda e Bulaaya, emyaka gye namalayo, nagenda n'enkomawo n'engula enkoko. Bwe nagula enkoko nagigula awo Kaleerwe, nenjitwala nga tulina abagenyi be twali tusuubira ku Sande, nembeera nayo ku Friday ne Saturday nga tugiwa amazzi n'emmere. Tugenda okutuuka ekiseera ky'okusala enkoko nga nze nina ogisala, wallahi ya Mungu nga sisobola kusala nkoko, nga manyi n'okukomawo ezo ennaku ze nakomangawo nga mbuuza enkoko mwagiwadde amazzi, naye ng'ate saagala kugamba bantu nti saagala kusala nkoko. Naye nakirowoozaako nnyo, like what went over me. Naye nkizuula nti ebbanga lye mmaze nga siri exposed ku kintu ekyo, okukwata ekisolo kiteeka wansi kisala, tekindiimu, like kati nga nkifindinga nti kiri so hostile, otootya ekintu naye nga nkimanyi isinomo. Okay? Kaakati mukyembadde ngezaako okukulukira mu kintu kino nti wakati awo waliwo abantu baganda baffe, bannyinaffe, babeera mu bizibu byabwe ne bafuuka bo nga bo, abantu abagonvu mu mitima n'abantu abakakanyala. This is experience. Buli omu kaakati ali gy'ali. Kati gwe ngenda kutandikira ku muntu atandikidde mu bwavu n'ekitusumbuwa ne kituleetera emitawaana mu nsi. Kikino bwe nakinyumiriza omuntu ono, yabadde alina kyawinjingako about, and I said listen to this and get it right. Abantu bagenda mu nsi ne babeera nga bawansi, ne batuuka ekiseera Mukama n'agenda ng'abasitula. Now the law dictates nti buli muntu lw'ogenda ng'otandise okugenda ng'osituka, olina okufindinga abantu abali mu ddaala lyo oba abantu abakusingako. Kati abantu abakusingako bano bakuyamba okwekulaakulanya, okuba ng'olina ebintu ebirala by'ostrivingira. Ogambe nti kati nalina gundi nga tunyumya ku byakyalaani, kati natandika edduuka, naye ate mu dduuka lino ate gundi atuweereza material okuva bweru, kati njagala
ate kugenda China kati njagala n'oli ali China omuntu ogenda olinnya that is growth omuntu olina okugenda ng'olinnya amadaala naye obuzibu bwe tusanga awo along the way abantu bwe batandika okulinnya batandika okwerabira bye beetaaga ne bye baagala batandika okwerabira bye beetaaga ne bye baagala wana abantu nsiba nki basomesa nze abasooka okunfuna obubi ne banfuna bubi nti ebintu bye twagala bitujja nnyo ku mulamwa ne twekanga nga tufiiriddwa ebintu bye twetaaga ebintu bye twetaaga mu nsi twetaaga emmere twetaaga obujjanjabi twetaaga obwokusula but most of all ekintu abantu kye babuusa amaaso we need peace of mind bw'obanga olowooza nti ssente ze zigenda okukumalira ebizibu byolindako lw'olizifuna lw'olitegeera nti waliyo abazirina ne bateebaka ebintu bino bitambula byonna nze bannange mulimu abantu wano abankubira essimu and they find me a bit rude naye nze omuntu bwe njogera naye emirundi gye njogera naye mulimu ekiseera wentuuka nze I protect my peace of mind kuba mmanyi kyekyobugagga ekisembayo tekingasa kukubibwa pressure tekingasa kubeeraawo nga era omuntu yenna akyankalanyamuuko eddembe lyange nga ndaba tetugenda kwinsiikinga mugamba thank you very much sookodde wano dembe lyange lyensookerako era bwe ngamba nti sigenda kukwata simu kakati obwongo bwange butabusa kubanga gwe tunjagalanga muntu onjagala lwa kiki enkola lwenkeera ku makya n'engwe eddalu togenda kuddamu kuba simu eyo so peace playing a part nnene nnyo kati nkuzzaako emabega kuba wentandikidde mu kwagala okulinnya abantu batandika okugenda nga bamikisinga confusion eno weeva najjanga wano omulaba nvumirira nnyo gundi nagira bwati nagula iPhone gundi kati yaguze 14 ng'oyo oli yekyaliko upgrading mukama yatukola emmeme zino tezisobola kukuta okujjako gwe mwennyini nnyini ng'ogitunuddemu ne wekkusa kakati abantu obutategeera biki bye beetaaga na bye baagala bigenda bitandika okubasumbuwa ne batandika okukola ebintu bye bateetaaga lwakuba babyagala olw'ensonga nti babyagala okufiitinga mu bantu aba mistakening ekintu kino nga nkibuulirira bagenda ne bawoggana nnyo ne bagamba naye oyo agamba omuntu mulina kubeera mukodo omuntu olina kwerumya life is for living yes twala doctrine wo giteeke ewalala gwe beerayo towoggana nange njagala tuddemu tusinkane oluvannyuma lw'emyaka 20 bonna abaali boogera bwe batyo nabo baatuukako ekiseera ne bakaddiwa ne bafuukira abalala ekizibu ng'obudde bw'abayitako omusajja nga ali mu myaka 60 akyatambuza bwambe abasinga sigambye nti nno buli muntu yenna bw'ati bwe kirina okubeera nti bo balina omusango gwe babazza naye era ebiseera ebisinga ogende nnyo okukolokota n'otuuka emabega nga bakugamba oyo mu Suzaana enaakulabye yali tavanga wani atamulaba oyo yali anyirira yali akola bw'ati kati gwe naawe toli immune from the trials and tribulations of life buli lw'okwata amateeka gano n'ogamikisinga ku lulwo nze nkugambye buli lw'owulira eddoboozi ettuufu obwongo bwo buyinza obutaliwulira buyinza obutalitegeera naye Mukama Katonda yakola kye bayita subconscious mind etereka omanyijerevu wali otuuseeko ekiseera n'ojjukira ekintu nga obadde ewantu ng'ojjukirira ddala nti ewantu wano wali obaddewo nze nina ebiseera byentuulaawo nenzijukira ekintu maama wange kye yali ayogedde and I could hear exactly her voice nga bwe yayogeranga n'ebiseera ebisinga abaako kintu kye yaŋŋambanga mu biseera ebyo saakitwalanga nsonga wadde ekintu ekikwanguyira gwe kakati ky'osobola okutegeera we bakugamba mu nnyumba mw'oli nti bannange genda oggyeko amataala ago we bakugambanga
Nogera n'oteekako ettaala n'emisana ssaawa 7 n'omala n'otambula. Maama wo Hajjati najjanga ayomba bane abaana bateeseko amataala gano ne n'odduka ani agateeseko ne weekweka n'enkya n'okiddamu nga tokitwala nga nsonga. Olwaleero nga bw'oba nga gw'osasula bills oyita mu nnyumba n'otunuulira how reckless your children are. Balekako amataala oli n'agenda n'ajjaawo oba n'akwata taapu y'amazzi bw'anaaba mu ngalo bw'atadduka kulaba TV n'agireka ng'erwaninga n'ojja n'ogasiba amazzi. Kikuzaayo butereevu. Kikuzaayo butereevu kali regardless of ajali myaka emeka gwe ngolowooza nti no tokitegeera. Tewakitegeera era tokijjukira. Ogenda okulaba ng'obwongo bubudduka emisinde nga buddayo ng'ojjukirira ddala kitaawo oba nnyoko ng'akigamba. Kati n'ebyaleero bye twogera tulina we tubyogerera nga abantu bagamba tebijja bakwata tebijja batuukako. Nkulayirira abantu bazanyisa ebiro n'ebiseera bijja batuukako. Oli agamba enkooye njagala kuwummula naye wallahi ng'embeera temuganya kuwummula. Ekisookerako kye njagadde mu avoidinge kumanya by'oyagala na bye weetaaga. Needs and wants. Biweetaaga mbikubalidde byo tobicompromisinga ko mwana wo muteeke wasomeranga walungi muwe obujjanjabi nga bulungi. Kati abantu tugenda ne tusituka buli lwogenda ngo associatinga ne gurupu endala gy'osuubira nti egenda kukusitula kubanga batugamba buli lw'obeera mu kibinja nga gwakisingamu amagezi n'okiraba nga tewaliiwo challenge tewakyali kyeyongerako situkamu onoonye ekibinja ekiddako weepushinga ogende waggulu. Kaakati obuzibu bwe tulina wano kusigala mu kibinja nga kirina buli kibinja kyonna kirina disadvantages zaakyo. Okukifunamu obulungi kuzimanya. Ozimanye nti zino disadvantages zina advantages. Nze banne amawulire nakomawo wano e Uganda nasangawo waliwo abaami wano abagagga. Nagezaako n'okubayingiramu naye nkiraba nga kirimu nnyo obuzibu. Waliwo syndicate balina engeri gye bagira like any other business. Well, you try nojja n'ekikyo naye tewaliwo foomu yakujjuza. Naye mbaleko bimanyi ebyensi. Oyinza okugezaako okuyingira mu bantu naye si buli muntu nti omuyingiramu. Kati golina kumala kwezuula naawe n'oteekawo ekikyonga ky'amaanyi ensi neekwaniriza kuba ensi eyaniriza bawanguzi nga bw'okiraba bagamba nti abagagga kwagalana abaavu kulugaŋŋana. Katuuka ekiseera ne ntunuulira abantu ne basooka bannema okuyingiramu ne ntandika okukola ekyange naye bwe natuula ennyo ne nkola analysis. Abantu abo baasituka ne bagenda naye amaanyi ge baalina n'ebirungi bye baalina baali badde beeyongerayo nnyo naye kye baasangamu mu byonna it is unhealthy competition. Wow, tosobola gya avoidinga completely naye mulimu ebintu nga bw'oba waakabajjamu ng'oyagala obuyambi ate bwe weesikamu ennyo n'otabamu mugezi ate bakutta busse. First of all bavuga emmotoka zirimu millions 2 5 3 wano e Uganda bw'ojja kyonna ky'oyagala okiraba. Eyo ensinze nagituukamuuko ne njiraba ne nga abantu bano nga balina ssente. Nze bwe najjira wano ng'avuga spasio yange eyo nagigula millions zaali 16 and I was okay. I was constructing ebintu byange nga bitambula. Now otandika okufuna abantu naye nange ajateeka akati kana akamotoka mu bwongo bwe ekintu ky'olina okuddukirako. Lwaki omuntu ono agamba nti ekintu kino tekinsaana? That is how you cross-check whether you can give in to peer pressure or not. Lwaki omuntu ono agamba ekintu kino nti tekinsaana? Kuba bwe nali ntambula nga sinnaba kugula mmotoka bano baali bwe singa nagula spasio baali badde bakuba n'enduulu
ne bagamba nange omwana akikoze aguze emmotoka neŋŋamba nensooka nenkola ebyange nagenza okiraba omaliriza kati nenzija nozimba moolo ng'oli muhaliya amaloboozi nga geeyongera kundi gwe akyofuka haliya tekakati ekyo given your standard in society beba kisooka nga gwe tonnaba kyekubirako nduulu emmotoka yange ekyantwala comfortably lwaki gunkaka nti nno nnina okugula endala mukyo kitegeeza nti bo we bakupimira we bakujajingira olina wootuuse ate ba appreciate nze nti otuuseewo naye ekintu ekiddako ky'olina okukola mu bulamu you have to make sure nti kiri mu ggwe nga omuntu kiri mu ggwe ng'omuntu nti njagala ki so si bali abantu baagala ki nabagamba ebirungi tubyetaaga byaffe faba byagala tujja byetaaga emmoto njagala nze omuntu ojja ovuga Range Rover ovuga V8 naye omulanga gwange oba okusomesa kwange is doing the right things in the right time. In the right time. Kati omuntu yenna agenda n'akugamba ekyo nabagamba kwano banne omuntu yenna gw'oli naye omanya akwagaliza kwenkana ki. Omanya akwagaliza kwenkana ki. Mulimu abantu ajja ddala mmwe emikwano egy'abakyala. Egy'abakyala fe abasajja tetutera nnyo kwogera nnyo ne omuntu ne bwakusumbuwa okivaako.